Uganda eyenkya. Yes, mukulu tamaye mirundi Joseph Junior tukwaniriza nnyo ku mukuto gwa Uganda eyenkya sokola muse kubakula batugene mu maaso. Batulaba mwebale nnyo okutwala obudde buno okufolowinga omukutu guno n'okugwagala n'okugulayikinga okutwala obudde nemulaba ku programu zino empitirivu obulungi abafunye ebizibu mbasaasira abafunye ebirungi mukama yeebale n'okwongera okulaba programu zange zenkola ku media platforms ez'enjawulo ntumira ku baganda bange abali mu America abali ebweru w'eggwanga banyambako okutambuza foundation yange ya Lift a Child Foundation mwebale nnyo foundation gye natandikawo nno okuyamba abaana mu Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire kunkwatirako n'okulaba nti obuyambi buno butuuka eri abantu ababwetaaga nembebaza okwagira programu za taata wange mirundi senior mwebale nnyo mwebalire ddala abatwala obudde ne muziraba ku online media ez'enjawulo ate ne ku ma TV ne radio ez'enjawulo. Yes, tutandike ku nsonga gye twalabye recently Bobi Wine yakutikidde engule nga ate mwine ekirala kye mwaddera muze okutegeeza bannayuganda ekya engeri People gye genda okwasaganyamu ensonga y'ebyokulonda. Tusookere ku activity yo yennyini ey'okubeera nga wayambaziddwa engule kitegeeza ki gy'oli mirundi? Kyamaanyi it's good ng'omuvubuka yenna ali myaka gyange ayagaliza Uganda emirembe n'enkyukakyuka. It's a big milestone. Nebaza ne People Power ne bannakisinde bannange bonna abaalabye nga kyetaagisa okurecognizinga n'okwidentifyinga nabo because nze nakulira mu family y'NRM naye engeri ensi yaffe gyetambulamu n'ebigenda maaso mu ggwanga abavubuka basaanye okuvaayo basobole okulaba nti eggwanga lyabwe oba ebigenda maaso mu Uganda babifollowinga ate ne beenyigira mu politics oba obufuzi bw'eggwanga. So kyabadde it was a great moment nembagaliza bonna bakisinde bannaffe aba People Power to keep the fight ababeere ne courage ate n'abavuka bannange you see kyatawo okuba nti oba omuntu yenna okuwakira by the way ebyobufuzi mu Uganda is your right tena omwasobola kujjako right eyo omuntu gwensinga okutya ye muntu ayimirira ku mazima ng'ate yandiwagidde ekikyamu abadde alina obusobozi obw'okuwagira ekikyamu. So abantu abo bagenze bagwe nnyo mu Uganda the generations of the Kasirye Gwangas abaalinga mu magye naye nga boogera ku bikyamu ebiri mu system. So nze ndowooza nti abavubuka balina nnyo okwenyigira mu byobufuzi bw'eggwanga lyabwe balabe nti embeera eggwanga ey'okusomozebwa gye lirimu egenda maaso n'okukyuka. Okutunuulirako ku nsonga ya omuntu ayinza okwebuuza mirundi Junior omutemwa goba role ye mu People Power oluvannyuma lw'okwambazibwa engule before and after like roles zo ze ziriwa mukulu? I have been saying it and I am going to make it clear. Okusavinga mu institution oba okusavinga mu People Power setaga role and I have been saying it. You see, the politics of positions tekyakola mu Africa. Omuntu nagamba nti nze nina kuba gundi okukola kino okuyamba abantu katulaze nga wenna foundation yange setaga kuba mugagga. Not at all. Setaga kuba mugagga nti nina akedi nina ebizimbe bikoze okuyamba guba mutima. Kati okubeera mu struggle okwogera ku bibi bya Mwami Museveni n'okwogerera abantu abatalina ddoboozi tekineetaagisa kifo mu People Power. That's where people go wrong. Because waliwo abalina ebifo nga babikozesa ku interests zaabwe. Kwasi buli ali mu People Power nti aze kulwanirira abantu abamu baze kunoonya byabwe abamu babalabwa member wa parliament abalaba banwefuna yakakansala so nga struggle tagirimu naye nga mwagirimu oyo naye nga mu birowoozo tagirimu. Kati nze mirundi eyo level y'ebifo because first of all I'm a businessman saagala kumpa kifo nga waliwo asobola okukikola obulungi. What makes you think that mirundi to be in People Power okola ennyo yeetaaga kifo? Not at all.
to stand here and I talk about issues that are affecting my country. I don't need a position in this country. The people who are talking about abogere ebibi bya Mwami Museveni abayamba abantu tebali mu parliament. Wandisubide nti ababaka tubasasula omusaala, ababaka balina allowances, ababaka balina ki, but they don't talk about corruption in this country. Abogera corruption batini nnyo. Nenga bali kuseteza mwa musolo. Neno sanga omuntu wa bulijjo talina mmotoka, talina nenga ali ku radio stations ezenjawulo agenda maaso n'okusensitizing abavubuka mu Uganda. So the politics of position is old-fashioned politics. To be in people power, you don't need a position. So what on your position? So sit on your position. Okay. So I'm in a people power because nomiriro gwanga lyange kyekisuka. I'm in a people power because byenjogerako webiri. I'm in a people power because I want Bobi Wine to be the president because he's a generational president and chetuliko is a generation cause tekikwetagisa kifo as long as you are youth oina osanide kijiba kya bugunjufu kulaba nti ovaayo not taking a part mu struggle ne activists ezerete nkyukakyuka mu Uganda yabona abanoonya position people power boogerako kikwalwa abavaayo nga bo banoonya position bagamba yalonze obukiiko yalonze committee atefe n'atatuwa oboogerako kyaba bayabulira people power. You see, Bobi Wine agenda ku having challenges like any other political entity. Mukaku yakyogedde bulungi, omwami Mukaku in that press conference. Yagambye tetujja kugamba abantu bakwata ekintu ky'abangi bakiteekeko entitlement. Nti nze mirundi nze kaasaanidde okukola kino. What makes you believe nti bebalonda ku bukiiko abamu tebasaanidde tebalina that capacity okukola omulimu gwabwe? You see, mu Uganda tulina obuzibu. Omuntu yalowooza nti gwe balonze tasobola. Era jjo tulinga omuntu bamu appointinze. Ojja wulya negativity. Teyandi mulonze. Ono tasaanira wano. But this is a cause. Buli omu yeetaagisa, capacity yeetaagisa. I cannot question people power's wisdom. Abatuula nga ne His Excellency Bobi Wine mwali ne baga nti mirundi yasobola okukola ekintu ki. Kakati waliwo abali mu people power like any other ne NRM. Gwe tulaba nti olaba NRM yokka. Abantu bagenda mu delegates conference nga bambadde amasaati ge NRM. Omukolo bwe guggwa n'agiteeka mu kaveera n'akakofiira n'akajjako n'atambula naga nti ndi we NRM. Omusajja abadde omu abadde consistent is my father. Yateekako akakofiira ka President Museveni. Oba ali mu bbaala, oba aliwa, oba ali waka, oba ali ku mulimo, everywhere akakofiira kabaako. So like him, hate him, yajja kulaga nti nze ndi waki. Kati politics w'ennaku zino wanzikiza nosanga opposition yayimba Mwami Museveni agende ng'ali ku perolo ya State House. Kyobala nga Mwami Museveni tanwa mwenge. State House ekola nnyo ekiro okusinga emisana. Mwami Museveni kyava tanwa mwenge. State House esinga kukola kiro. Ekola nnyo ekiro okusinga emisana. Kiki ekikozesa ekiro? And I've been telling people, Museveni, General Museveni is fully represented. Mark my words, in every political party in Uganda. Ali fully represented. Buli wamubanga muli bataano nga mwagala okujjako Mwami Museveni manyi owookutaano akolera Mwami Museveni. Ono Bobi Wine alemye President Museveni lwa bintu bisatu byalina ebiri unique. Ba Dr. Semogerere bye babadde batayina, ba Kiza Besigye bye batayina, ba Tumukunde bye batayina, ba Mbabazi bye babadde batayina, bavubuka kyekisooka. Teriyo nsi 70% nga bavubuka ng'omukadde yagifuga. Baneka nchidde mu kiwulire. Teriyo president ayambala sati za mikono miwanvu ngali agenda ku faamu ye. Teriyo president atabula chai ng'ayogera mu directives enseri mu COVID abantu balina kye balya, abantu babonabona, amaloni gabatuuseeko, banka zagala kutwala ebintu by'abantu, akedi azisibye, enabero diba ku abantu, wabula yewe abayogera nakola ki n'atabula chai. N'okunywa n'anywa as if ye alaba enseri nnomo n'ababuza n'obabuza lwaki musekerera kyayi wange. Teriyo president ng'ensi efugibwa bavubuka
akwata weighing scale n'apima akawunga naga kati ekyemisana liyako kilo eno ekyegulo nga budget ya State House yokka bw'ogitunuulira. President Museveni budget ya State House gyalwaningirako ezimba schools colleges z'Emakerere nga 3 schools. Bwenjogera ku schools njogera school of psychology, nenjogera ku school of education, nenjogera ku school ninga budget ye gyalwaningirako. Ogase motoka ze zasiba tambula nazo ezo convoy because having a big convoy doesn't necessarily mean that the president is working. Magufuli has little cars. Ne wano n'abatalina kye bakula manyi katenti akukabeeramu waliwo abakatuulamu balabe nti ono ali close ne president katenti ke kajjula ba nothing doers n'omusanga buli omu buli muyolora against so tekiriyo. Ensi zonna bw'osanze nga obukulembeze bukyuse baba bavubuka be bakyusa obukulembeze. Generation ya Gaddafi ey'emyaka 42 wali toyinza gibulira Libya gye yafa. Ebyo wowasa omukyala government yali ekuwanda neku sente bw'omala okusoma government but the generation yali tekyamanyi Libya gye yava nga Gaddafi temumanyi nga tebagala kubimanya because Gaddafi yali yabagamba nti abalabe abatudde Libya bazungu ne batagala Libya. Gaddafi n'amala ne yeekyusa abalibya ne bamuwagira nga bategedde nti abalabe bae bazungu kyokka ate n'akola ensobi abazungu ate n'atandika okulya nabo abaali abalabe nga propaganda gwatambula nayo. The Libyans loved Gaddafi because he had told them that the enemies of Libya are whites. Ate n'amala ne yeekyusa basakozi ab'Ebufalansa nga bawola ssente. Gaddafi n'amala ne yeekyusa nga advisor waasinga amaanyi Tony Blair eyali prime minister w'Ebungereza. So the Libyans got confused. Is this the Gaddafi we know? Nga President Museveni wa 86 webesanga ne President Museveni wa 2020 balwanagana. President yajja nga muntu w'abanaku era nga yeye yita president w'aba peasants. People used to line bajja balabe president omuzira abajjeko anarchy. Kusawa za leero buli kye yalwanirira kyaddawo. Buli kye yalwanirira ogoba nepotism wali ettaka balibba neriye yennyini balibye ye mwennyini president bamubye ettaka kati gogambira wanti omusajja tannaka nengoze ekyo kisoboka mirundi president okumubba ettaka sibya kiwani kati kankubulire president wakola directive n'agamba nti saagala muntu n'omu agenda kuva bweru ayingire mu Uganda n'agamba nti barracks erumbiddwa those Ugandans who are outside let them stay there amidst when Ugandans were suffering because Uganda is the only country etajjayo bantu bayo bweru nga tulina ne airline eno Bombardier obunyonyi bwawe bagula. A family minister wa foreign affairs yawandiika ebbaluwa ne bakomyawo family y'abantu basatu. 3 people were brought back. Ekyo tekibeerangayo. The institution of the presidency was hijacked. Tell your president akola directive ate n'ogamba nti waliwo agenda okukola otherwise. That means that the president is hijacked. Museveni alina byatasalawo. President tasobola gamba nti tewali muna Uganda agenda kudda. Family oba ye yakolera Uganda court of arms oba yazimba constitution oba family eyo naginoonya kye yakolera Uganda nga sekira oba yakolera eddagala lya sirimu eyo gye bazza. I don't know. I'm struggling to get history. Ye family ne bagiza. Teri yo president wa Uganda nga akyayina amaanyi we basobola kubba sente nga babbye sente za COVID. Kama net testing kits ze mwakola ezimu ziraga positive and aziraga negative yennyini president yabyeyogerera. Sente eza isolation centers tusoke tudde ku kyemmere. Speaker wa parliament namba 3 mu Uganda yavayo n'agamba nti mwagulira abantu emmere envundu n'amata agali expired. Kampani ezo z'abaani kyatatumalirayo kyokka kye twagala okumanya. Mama Honorable Speaker tubulire ne company eyaleeta amata amafu nnyini y'Abannayuganda bategerere ddala nti eggwanga liri mu katyabaga. Ebyo byonna weaknesses za Museveni. You see, President Museveni amastalinze politics owekujjako weaknesses n'aziza mu institution. Kateshumba gwe bagoba mu URA yali afiiriza Uganda $1 billion. Baleeta ebintu okuva ebweru tebiri tax. Nomala n'ogamba nti Uganda ekitusumbuwa misolo ng'ate abagagga tebasasula. If Kateshumba teyakwatibwa nakwatibwa
Because we're about to read the Kateshumba, don't look at Kateshumba as an individual. There is a big Kateshumba behind. President yatane Kateshumba teyamukwatako. Insi kiwosanga ng'omuntu abadde afiiriza eggwanga sente bwezityo ez'emisolo n'atakwatibwa addokola statement. Kateshumba is the one who resigned. Nga kitatta mwamukwata bukwasi na muntu ze mwali mumwewera mmwe mwennyini ne mumukwata ne mumusindika e Luzira. The Kazindas are in Luzira. Is Kateshumba a more Ugandan nebali bemuze musiba corruption? Because omuntu obulijja ajja kukola analysis agambe because it is Kateshumba, these ones bava mu tribe ndala. That's what a man can do. Ye analysis jasobola okukola ne conclusion. So bw'olaba ebigenda maaso mu Uganda byenkumenyedde, President Museveni n'amala n'avaayo. Nze nabwe nategeera nti President eggwanga likyalifuga. Ba parasites yajja naga I'm tired of the parasites batunaaliirawa. President watuukira okugamba nti alina ba parasites. Kaakati embuuzo ebibuuzo bisatu. President Museveni ye hosti nga ye yakkiriza parasites zimubeereko, oba naye abadde parasite kati ate nga awulira ennugu ku parasites endala, obanga eddagala eritazi parasites ye talimanyi nga Bobi Wine yalimanyi kati aveewo ye Bobi Wine atuttire parasites. That's what yajja ekyo kye yayogera. President bwe yayogera ku ba parasites n'atakwatayo n'omu, yajja obwesige mu parliament enokola oversight ku sente z'omuwomuso. President yajja obwesige mu court. President naye yajjamu obwesige mu institutions zino ze yateekawo zirina okulwanisa obumenyi obuli bw'enguzi. Kakati bw'ogamba nti olina ba parasites ng'omukulembeze w'eggwanga, kubanga kiba kitegeeza president ba parasites abamanyi, ababbi abamanyi, abakutte sente z'omuwi omusolo, naye abatya because yagamba parasites talina ye n'omu gwe yakwata. Secondly, ne tudda mu nkwata gy'akuttemu COVID mu Uganda. Tosobola kuba nga donations ze mwakola ziri ku private account. Donations ziri ku private account mu bank emu. Ezo sente zalina genda mu parliament because siza abannannyini ng'abantu. Kati bano COVID bw'anaggwawo ani agenda okulaba nti sente za donations zatambula bwezi? Kyogamba sente zonna ezisolozeddwa ziri ku private account. Ziri ku private account with signatories. Abantu be batalonda because abantu twawaayo mu public interest. Sente zandibadde zidda mu parliament mu consolidated funds ng'ayagala zikozesa mu parliament. Bantu kyabo mirundi gye bali ba signatory, gye bali ba signatory banene bwe bati wembogera nnyiza obutasula ekiro kya leero. Omanyi tatanganga mwana wange olekanga mu ensisi bye ziririra mu ttaka. So wemba njokera sente buli kimu kye tubadde tuwaayo mu COVID yonna ziri ku private accounts ne ba signatory, era parliament tebuuza zakoleddwa zitya kuba teziri mu consolidated funds. President bwennyini n'ava naganga tumaze ozicollectinga yayagala gula motoka. Nete watu consulting afa abawaayo. First consult the people abawaayo. And the people are representing abawaayo be bali mu parliament, be member ba parliament. Neko tusobola kuva eri noga kati ffe tuba twagala malwaliro aba donating. Because mu priorities za Uganda mu COVID emotoka sigiraba ngati amakulu. We want hospitals. We want beds. Ezinzo okuyamba abalwadde ba COVID. What if we have a stampede? Can we handle that? Ebyo bye bikulu. Health sector yaffe gye tulina okutunuulira. So ezo ze weaknesses zizimu zendabye za Mwami Museveni mu COVID. Aba people power obanga like Bobi Wine mugenda kuzigonjola mutya in case muwebwa obukulembeze? Ekisookera ddala, to change anything in this country you must change leadership. Nze kyova olaba nze Mirundi Junior sekkiriziganya na Mugisha Muntu, sekkiriziganya na Tumukunde, sekkiriziganya na Kano Kiza Besigye. I'm not behind those people because one, bali bakozeko mu government ya Mwami Museveni. Bw'oba okyayo omusomesa ne student tosobola kumwagala. Their point of reference is Mr. Museveni. They have got Tumukunde was a minister of security here. Mukalulu akabadde ka 2016 Tumukunde yatambulanga ne sente. Mpitirivu to consolidate Museveni in power olwaleero gwavuma.
When Tumukunde had the convoy and had the man and his children were studying from abroad, yali talaba bibi bya Mwami Museveni until when we bamujjayo. To stand is his right. Just in akobuzo. General Mugisha muntu yali amekamanda. Lwaki teyamuwambira wali? If Museveni is bad to that extent nga muntu bwatugamba lwaki tumuwambira wali? Omukazi bamaze omufulumye bweru w'ennyumba ate ali ku kikomera ga musajja gwe watanga abantu. Why didn't you go to the police and report this husband of yours? Nti mutsi w'abantu. Amala kugoba. Lwaki bulijjo tobyogera? Kano Kizza Besigye abaddewo emirundi egyo. Ena. Ng'akompitinga ne Mwami Museveni. Ugandans gwe tosobola formula yo tosobola. Politics is lack. Moyo omusomesa yafuga Kenya. Oza ba professor bali baweddewo. President Museveni oyo golaba. Ng'agenze mu 86 okulwana. Era Obote president yagamba nyenda kulwana. Obote namuteekako bambega. President yakola n'agamba n'agende mwawe mwankole n'agula ettaka n'akuba n'amabulooka n'agula n'ente. Bambega Obote ne bakona ngati Museveni yali akulimba. Oli abivudde. Yabivudde kusajja katandise no bulenge. Yabulanga muzimu. Ebyo byonna bye bagati President Museveni simanya yalomba kabamba ne mundu anamusambu. That's propaganda tekisoboka. President Museveni yagenda okuva mu government. Nga bonna abayina wano ku list okuva ku basawo be yali yeetaaga. Abali mu opposition ekizibu kye bayina tebamanyi Mwami Museveni abasinga obungi. You can't fight something you don't know. Bw'oba yagala kutegeera Mwami Museveni sookoddeyo soba akatabo ke master deceit. Omanye nti President Museveni nwanagana naye ntya. Tuyina statesman, tuyina reformer, tuyina revolutionary. Museveni is a revolutionary. Revolutionary Mandela Kaunda. Because Uganda yafuna second revolution. Nti bali bonna baamini Obote baani President Museveni najja. Ensi nagisanga nga terina structures. Nazimba ensi, nagiteeka mu structures, nagikolera guided democracy. Nti bwe yazimba structures zino obanga gwe bayigirize emmotoka nga golooza gwasibye kumba oli yasibye. Ezo na institutions zolaba. Revolutionary yazizimba nga ziyamba ye. Buli step amanyi ekiddako. Amanyi be yateeka wali, amanyi be yateeka wano. So bannabyabufuzi ba Uganda balina okuddayo bategere Mwami Museveni. Mirundi Besigye omufootingirawa a contest nza tulaze alwanya akoze buli kimu. Otubuulidde Tumukunde, otubuulidde General Mugisha muntu. Besigye omufootingira kugamba nti tokolagana naye. One, abaddewo okumala ebbanga. N'avuganya ku Mwami Museveni. Abannayuganda ne bamusupportinga. Ne kigaana. Because sijja kugamba nti abadde tawangula. Opposition ya Uganda ebadde ewangula naye nga babbanzi be. Because tukifunye okuva ku bantu abadde mu government at one time. General Tumukunde yali ku medium n'ababuuza don't you know how we have been winning. Semogerere bamubba batya mu 9 baleeta akalulu k'ebiveera. Oyingira mu kiveera n'okuba akalulu. Era General Muyaganze banne temujja kunzibira mu biveera omwo. Era ekiveera kyakoma ku kaluka Semogere. Nga bamaze okumubba. So Besigye abaddewo n'avuganya Mwami Museveni tamugjeeko. We are tired of these people having the same stories over and over again. Ebe generation yaffe ebikooyi. Kuba tukirabye. N'ogamba nti bakubbye. Lwaki gwe babba buli kiseera. Secondly, Besigye international trend temufavoringa. Abavubuka Macron obuwe Bufaransa. Bufaransa efugibwa mwana muto. Ono comedian yafuga Ukraine with all its politics. Ukraine is yamanyi nnyo mu geopolitics wa America ne Russia. Ani ajefuga olwaleero. Muzanyi wa film, muzanyi wa bano ba Trump bakadde bafuga America because America ina institutions. Museveni has more powers than Trump. Trump is just a ceremonial president. Congress ekujjamu obwesige. Bwe yayogera speaker wa America yakwata ne kiwandiiko n'akiyuzaamu nga mulaga ffe twakuvaako dda. Oli wa Senate
feno Congress twakugoba dda ekya Museveni solo chiiza kada agayinza okuyuza ekya President Museveni ngamaze okwogera. That's how timid we are. So ekyokusatu bwabanga Bobi Wine yazze ngamaze okuwangula by elections nyakuba tusobola gamba nti omukazi eyazaala abalongo tasobola kuzaala. We have seen that Bobi Wine can win. Yakuba Kano Chiza Besigye mu home turf ye wennyini bwane Kasanga home turf n'agenda eggulu mu Arua n'ateekayo n'agenda e Busoga n'ateekayo akalulu kokka kali kahoyima gye baali bamuttidde kwako President Museveni yali akagala ke kalulu akali kasemba yadde mu kalulu because politics is perception. Bobi Wine wankubba elections 5 perception yebegwa sako yali akagalira yeyitika mu nyamanyi nokabba ne bakabba kati politics is influence and advantage. Bobi Wine yayina abantu kati yayina abavubuka yayina international trend ya trendinga noba tomwagala yoyo music naye akola nnyo bulungi nnyo mu politics. That's why in South Africa music industry yali y'amaanyi, e Jamaica music industry yali y'amaanyi nga bayimba ennyimba ezaali zikuba gavumenti eyaliko. Kaakati gwe Kano Chiza Besigye kijja kuba kya buswavu nnyo bw'otawagira Bobi Wine. Mau has been there tasobola na kuwangula kaluluke waabwe mwakyoli akero si wano naye ayina guts ezigamba nti asobola okuwangula mwami Museveni. So abantu bano nze ndaba kyandibadde kya bugunjufu ne bawamu ku Bobi Wine a chance because all factors and abalazi tyasobola okuwangula. Sajja yakajeza new man on the block, a new kid. Toyina bwo mugamba nti yaliko mu government yabba sente wano bano bonna balina ebizigiro byabwe. Besigye yaliko mu government tumukunde chief spy minister of security Mugisha Muntu General highly respected. I respect him because he's a good man, he's a moderate. Yaliko maji kakati bawemuko ku Bobi Wine yo tulabate ye jana atutusa oyogera ku kyokuwa mu Bobi Wine. Like recently twalaye mwakoze alliance oba okwegatta Besigye People's Government wamu ne People Power. Olulwaki mba mwegatta ku muntu omunafu azagwa emirundi ena? What's the instance behind? No, we in my opinion, because so get it up, Papa, I'm not the spokesperson. This is my opinion. You see, dialogue is good. Nemu nsiyo n'abantu begattira ku bintu ebyo bisatu opposition. You see, opposition tesoose kuba wano. Look at Kenyan politics. Nze njagala nnyo politics we Kenya one. Bali abasajja baasoma. They have the money. Tujja kusanga gundi nga agenze no. Tujja kusanga gundi nga agenze. One, you differ on policy. Bobi Wine and Besigye and Mau should differ on policy, not on individualism. Kati nzo okwe chenda ba mu opposition teba differinga ku policy because ono Bobi Wine lwaki bana opposition yabamu tebamwagala akyusa olujuliro mulumba amaze okulya yasule sobanyi. Kakati wabaddewo ababadde mu opposition nga bagufudde mulimo okujja sente mu government. You cannot settle logical. Tewali muntu asobola kukola logical analysis. Nze ku myaka gyange gye maze mu Uganda emito tosobola kuvaayo ne conclusion no ganti mwami Museveni abadde tafuga opposition ebaddewo. That is insane. Wabadde ba benefiting Museveni okusigalawo. Some people in the opposition are more comfortable with Museveni staying. Most of them abasinga obungi tebagala Bobi Wine. But Bobi Wine as a leader, not as a politician, I know gena mu dialogue nabo. Nenga badifalinga ku police. Police za feze zino ku economy. Police za fe ku byenjegereza zezino ezamwe ziriwa. Kakati Bobi Wine ne Besigye ne muntu ne badifalingide wa ku police. Tell me. Badifalingide wa ku police. Kati okwegatta kujja kuba kuzibu. Ng'obufumbo family yo bwekulondera omukyala negati wasono nenga tumwagala because eri process ya courtship
kati nze nga psychologist nkimanyi ti abantu we batayita mu courtship okwemanya personality zaabwe tebajja kubeera wamu. Because there is a difference between lust and love. Ojja kunjagala mutabani wa mirundi alina ku ssente alina erinnya bwemba naye nja kutuuka wano but tonjagala because tetubaddeko mu courtship ojja kusanga obuzibu bwawe kakati tebadifalinga ku policy okwegatta kwabwe kuzibu. Secondly, you can unite in Iran nga bwolaba ekyabadde Malawi Chakwera kyeyakoze Dr. Lazarus pastor mu bapasita bamwe bali wano tebalina na byamagezi byeboogera naye bali bapasita bakuba bakulembeze ne babatwala mwabammwe bakera wa Museveni mirundi kanziremu bano si bapasita bakozi ba nsimbi kyaki bagiregisteringa nga company kyobadde tokimanyi kakati bali bachakwera abe Malawi goloza Lazarus abadde tasobola kumuyita namugamba nti Lazarus kankuwa amaje kankuwe ne police kankuwe ne business ondeke bali owa myoyo bano bali owa sente aineza mobile money tekako wano mobile money enamba za mobile money nyingi nyo ziba bisene face omusajja yogira ku ne namba za mobile money zimubise face talabiko ulida dobozi n'abana Uganda baba abasomba be Malawi be basomba batuufu Cardinal Sin mu Philippines yakuba Ferdinand Marcos yakuba Ferdinand Marcos Moi chachi yalite mufokedde ekizibu wano Kenya Moi chachi yalite mufokedde ekizibu a strong Christian naye mwabamwe boogera ki Museveni wabali mu lockdown abayita kakati gwe bibi bya Museveni ebadde mu lockdown ojja kuvaayo otyo byogereko gwe omusumba ngate naye bakuyise mu State House ngaakola lockdown ne watabaona gane mukama waffe ekyo kikyamu kale kyokoze bano bakopealinga ne Cardinal Sobuga bano bakopealinga ne Cardinal Wamala era nze nayagadde nnyo n'owe Masaka yawummula kakwa oyo yeye musumbo yakyali mu bukubo oyo yakyalumirirwa abantu yagee bya scientific election naffe tetubitegeera ne bana abalala bonna basirise wababa batikira tabawa amamotoka waliwo gwe bawa emmotoka recent naga ompa otya kwa pajira akatini nga kusasula ngayo nangomperi atero si musumba bano Uganda sibe yetaaga totagabe Malawi